ekirungi kye baakola kwe kukwata obutambi nga bali mu kusimba ezendu awamu n'ebifunfugu amayinja. Ekkubo ne bwe liba nga bbi buli lw'ovaayo n'oyongera kasasiro mayinja biki oba oyina emisango gy'oba ozizza egivumirira amakubo agali mu Uganda wansi w'etteeka erifuga amakubo. So mwe muyinza okulowooza nti muli mu kwekalakaasa naye emisango gyo weegiri buli lw'oleeta kasasiro oba mayinja oba ki buli lw'osima ekkubo egyo emisango weegiri. So tuli mu kukuŋŋaanya obutambi obwo bwonna buli eyeekubisizza ka vidiyo obutambi abasiyaidi babukuŋŋaanyizza era bajja genda mu maaso n'okufuna statement buli omu. Kaakati ng'onkakasa otya nti ensi nga Uganda esobola okulwanyisa ebicupuli n'ebigoba munda mu ggwanga? Kubanga abaalirwanyisizza abakuba ebicupuli, abaalirwanyisizza abasaasaanya ebicupuli, abaalirwanyisizza abatambuza ebicupuli, ate bo bennyini bicupuli munda mu kitongole kya poliisi. Fred Enanga kicupuli ekiwedde emirimu munda mu kitongole kya poliisi. Ne bw'ayogera ekigambo kakibe kimu owulirira ddala ekicupuli ekiwedde emirimu. Ne bw'omukubako eriiso kalibe limu olabira ddala ekicupuli ekiwedde emirimu. Era ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyamaguzi munda mu ggwanga Uganda ekya Uganda National Bureau of Standards kiyite UNBS mu bufunzi. Ekicupuli kino ekiri mu poliisi temunnakirengera. Mugenda ne mukwata obuduuka bw'abantu, butondinyira bw'abantu, bukirinika bw'abantu, biki by'abantu ne minzaani z'abantu mbu tebituukanye na mutindo. Naye ng'ekitongole eky'omuzinze ennyo munda mu ggwanga ekikuuma ddembe era ekivunaanyizibwa ku security y'abannansi n'okubakuuma n'ebyabwe ekya Uganda Police wallahi ng'akyogerera kicupuli. Nga tasaanidde yadde okubeera omwogezi w'olukiiko lw'ekitawuluzo oba giyite RC naye nga yayogerera poliisi ya Uganda. Eggwanga bwe livunda kuviira ddala waggulu. Entebe esooka agituddemu ye kennyini kicupuli. Minisita w'ebyenjigiriza ate ye kicupuli ekisusse yacupuwala n'akatagga bukatazi. Kyova olaba buli system mu ggwanga nfu kubanga eggwanga lyetooloolera ku byanjigiriza. Naaligambye nti lyetooloolera ku byabulamu naye teri musawo ataasoma baayita mu byanjigiriza. Kaakati okuviira ddala waggulu mu ntebe esooka ewa Museveni kicupuli ekiwedde emirimu. Mukyala we minisita w'ebyenjigiriza kicupuli ekiwedde emirimu. Omwogezi wa poliisi kicupuli ekiwedde emirimu. Ate bwe kituuka ku amagye kulayije ate kiri kicupuli nnyo ekiwedde emirimu. Buli kintu mu ggwanga kyafuuka ekicupuli. Eggwanga bwe livunda libeeranga ekitenzi gye bayiwa kasasiro. Ekitenzi gye bayiwa kasasiro ne bw'olisitula ennyonyi ng'ejjudde obuwo bwakalifuuwa obuwunya obulungi butya ne bagenda ne bafuuyirawo. Ekifo ekyo kirisigala kiwunyanga kasasiro. Okujjako ng'oddidde kasasiro n'omujja mu kifo ekyo then n'olyoka ofuuyira then oba osanga akawoowo ako kanaanoga ne kawunyaawunyawokko ate kuwunyaawunyawokko so si kuwunyawo. Kakati n'ensi yaffe Uganda wallahi ne bwe tunaakola kinga tetusoose kujjawo kasasiro naaliwo. Tewaliiwo kintu na kimu kiritereera munda mu ggwanga. Tewaliiwo kintu na kimu kirituukibwako munda mu ggwanga. Era Uganda ne bwogezaako gizimbamu ekintu ekigirabisa obulungi kitya ng'ono kasasiro akyaliwo wallahi Uganda teritereera nga tetunnajjawo kasasiro wa Museveni. Ne buno bukasasiro ebicupuli obumuliko bujja kugendera ku ye. Naye kya buswavu nnyo nti omwogezi wa poliisi ate tamanyi ssemateeka wa Uganda. Nti omuntu okulaga obutali bumativu bwe abeera akikoze mu ssemateeka era ssemateeka yamudifendinga okukola ekintu ng'ekyo kubanga tewali muntu mugwi wa ddalu asobola kukola kintu kimenya mateeka naddala nga gavumenti ekugambye nti nkigaanye era ngenda kukutta naye ye n'asigala ng'akola ki ng'alumba. Munnayuganda alina ensonga lwaki yakoze ekintu kino kubanga kimuweebwa ssemateeka. Enanga bw'oba onoonya abali mu butambi tonoonya basimbye ebitooke kubanga babadde mu mateeka. Noonya buli eyayimiridde n'emmundu ng'agezaako okuziyiza
abasimba ebitooke kubanga abasimba ebitooke tebalina musango gwe bazizza wabula bano ababadde babalemesa okusimba ebitooke ate bw'olina okukwata kubanga bo baamenya amateeka. That's why nkugambye oli kicupuli mu poliisi tosobola kwogerera kitongole kya poliisi munda mu ggwanga ng'ate ssemateeka w'eggwanga tomumanyi. Ekitongole ekya poliisi ky'oyogerera ate nga ssemateeka w'eggwanga omuva poliisi eyo wallahi ya Mungu tomumanyi. Fred Enanga oli kicupuli ekiwedde emirimu munda mu poliisi kubanga bano abagamba nti enguudo zikolebwe bakimanyi nti ate gwe otambuddeko. Omanyi kyekitegeeza okutambulira ku luguudo nga sayidi waliyo leeni nnya ne bweba etwala emmotoka 3 nga neyeeri etwala emmotoka 3. Omanyi kyekitegeeza okutambulira ku luguudo ng'emmotoka ne bwekutuka buleeki teweekeka nti ngenda kutomera emmotoka endala kubanga zino zonna eziri eno zigenda bugenzi. Ojja kirikita ogende ng'oli muleeniyo paka woonaasanga akasozi emmotoka eggwemu sipiidi oyimirire naye nga tewaliyo kuva mu maaso gy'ogenda nti mwambalagane bwenyi kubanga eno yali kusanze mu maaso mwambalagane bwenyi wallahi ya Mungu ate ye eri ku sayidi yeeri edda Masaka godda Kampala muli muleeni za njawulo two ways sayidi ne sayidi wanuwe eri etwala ezigenda e Masaka. Kakati eyawa nedde Kampala etwala nnya edde Masaka etwala nnya ne bwe ziba 2 ngedde Masaka etwala 2 nedde Kampala etwala 2 wallahi ya Mungu obubenji bubeera bugemeddwa munda mu ggwanga. Buli lunaku ofuna cases z'obubenje mmekaawo ku teboyo bantu bameka ewiiki abafiira mu bubenje e Uganda. Kakati abantu basazeewo nti tukooyo okufiira mu bubenje enguudo zikolebwe kale ne bwe zinaasigala nga nfunda wakirinze bwemba ku ppiki nneme kujja kugwa mu kinnya ekyo kukubawo muto kusaanawo ne bakozesa ssemateeka okulaga obutali bumativu bwabwe. Abulabba abasirikale ne bamenya amateeka ne bajja ne baziyiza abamu ku bannankyukakyuka naddala abakulu ne babasibira awaka waabwe n'abantu abamu ne mubasibira awaka waabwe. Kakati nga ggwe omwogezi wa poliisi wali badde osooka kumanya ssemateeka nabaani b'olina okulaba mu butambi nabaani b'otalina kukwatako. Bano abantu b'olaba basimba ebitooke olina kukuuma bakuume kubanga ssemateeka akugamba kukuuma bakuume wabula bano ababasongamu engalo era ababakuba emiggo era ababasibidde ewaka be baamenya amateeka. Kakati n'ensonga eyo Fred Enanga oli kicupuli munda mu kitongole kya poliisi. Nkiddamu oli kicupuli munda mu kitongole kya poliisi. Amaanyi g'omalira ku nsonga ng'eno senga gw'okozesa okukwata eyattali kyaddi. Imagine oli n'akitwala nti onaazimba eggwanga ate ye mukyamu talina kyaligattako. Ono alaga nti enguudo kubanza bwe nkugaa nti oluguudo lulina okukolebwa mba nzimba ggwanga kubanga naawe lwe luguudo lwe lumu kwogenda otutambulira mba nzimba ggwanga. Wabula ate eyakubye Richard amasasi ali wali ayinaayina obwanga mu butunuulizza abasimbye ebitooke. Obwanga mu butunuulizza abasimbye ebitooke. Waliwo omuvubuka gwe nalabye ng'ali mu lusuku mbu afuuyira bitooke. Mulaba ffe abasimba ebitooke ebyaddala, mulaba ffe abasimba ebitooke ebyaddala tulimu kufuuyira mwe mubeere mwoyo katembo oyo muvubuka Kaluviini Kayanja. N'omutunuulya n'ogamba kaakati bino ebitooke bw'omala okubikungula bigenda tutambulira ku mmotoka okujja mu katale naye ku nguudo ki? Takimanyi nti birina tutambulira ku nguudo ze tuli mu kulwanira ziterezebwe abiyingiza akatale atunde ebicupuli munda mu ggwanga. Mwegendereze ebicupuli munda mu ggwanga. Tongwa Yekolera geganti.